enteekateeka ye eyinza okubanga eyawukana n'eya Ssegirinya kubanga nze wenajjira mu palamenti Katonga alina ensigo endi gye yasiga nga ye agamba musooke mu mpendi emmwe munaali oluvannyuma kati nze bwe najja n'ekikyusa neŋŋamba nti balonzi be balina osooka okulya nze Ssegirinya naali oluvannyuma kati nali ngezaako okukyusa ekintu bwe kityo kati kyovala buli muntu alina enteekateeka ye era ngezaako nnyo okugera ng'abantu mbajjamu endowooza eyo nti Omubaka yalina osooka okulya then abantu n'abawo oluvannyuma kakati bw'ofa ofira mu accident because death is inevitable ng'abantu bwe tebannalya kati Kato yali agamba nalya ekisanja ekiddako ati yagendayo ne batalya yawuzika ye yalidde ki yeka ng'abantu be tebalidde lwaki olabanga bampa ssente z'emmotoka obukadde 2 olw'okuba nyina ka sipaasiyo kange ate nga katambula bulungi nagamba nedda Ssegirinya sipaasi yemmala kawempe si nguudo nti za nsozi zaaki kammala okutambula neŋŋamba nti obukadde 2 kambogabanya abantu era bwe nakola mu ddwaliro nempawalinga abantu nempawalinga abavubuka abakadde abantu bange ne babeera happy nze neŋŋamba nja vuga nka sipaasi era akamotoka kange ako ka sipaasiyo bwe mbanga nyina oba mukolo kwendi kati ngola abantu tuli mu lukiiko tuli mu conference nakapakinze wali n'ekisumuzo nakireseemu singa omulonzi w'ekawempe ajja n'akalabaawo waddemba okuvuga n'akola ki n'agenda nze manyi n'okuva ku mikolo eyo n'ensanga ng'emmotoka teriiwo naye ekirungi balekawo ennamba y'essimu we mbadde mpakinze ne mukubya ne mugowa oliwa nti Mr. Update ngenze mu lumbe eno oba ngenze kucakala ne girlfriend wange gwerinnya boda nze olusimbirawo na ku boda so constituency ngifuga n'abantu ntambula nabo okuwulirwa nti ate okiikira constituency sinze mbagamba ofisi yange yennyini eri mu Kawempe North accommodatinga constituency 2 because Omubaka gwe nalekawo nga nze bankutte nali manyi nti actually abantu bange agenda bakumaakuma abakuume w'esikola ki w'essiri owa south nagenda okudda nga abantu bange tabakumyekumye naye ate nze bwe nakumyewo ate abantu benze kati nze ni mu bakumaakuma kati abantu abamu balowooza naddala abali mu Kawempe South Omubaka waabwe simulwaniridde balowooza ali Mukomera era bwe nakomyewo ne baŋŋamba Ssegirinya gwerwanako n'alani ne mufuluma omusajja ale ne mumulekayo kati bamanyi muggalira ali Mukomera ali nze ngezaako bbaga nti bane omusajja waali kuba ebbanga lye namala ery'emyaka 2 nga ndi Mukomera ate naye lyamaze ng'ate abantu bamunoonya tebakola ki tebamulaba kati naye alinga abadde Mukomera addewo ababaka abantu abanyiigidde ab'omu aga Ssegirinya tukimanyi olwanirira nnyo abasibe omusajja nga tomulwaniridde ne mbagamba ne omusajja tali muki tali Mukomera naye olw'okuba nti nze nnyina kye bayita spirit of nationalism ate Kawempe North ne Kawempe South zeerinaanye osobola okulinnya eno n'olinnya n'eno kati abantu bajja nga bagala services nga nsobola zibatuuzaako aba Kawempe South nzibawa so sinze nkyogera nti nkiikirira 2 wabula abantu bwe bakikoze ne bagamba nti ate katukyalina ekyokukola naffe aba South katujje nga Ssegirinya okole ki otuyambe era sinze gaana kubayamba n'olwekyo constituency kyovolaba kati nyinamu obutebe bwa birundi 2 nyinawo obutebe obuli ku mukono ogwa ddyo ogwa Kawempe North nembeerawo obutebe obuli ku mukono ogwa kkono gwa Kawempe South mu ofisi yange era bajja tubabuuza wa ti Kawempe South tiddeeri Kawempe ki ti Kawempe North naawe ddeeri sinza kuleka bantu abo kukaaba ng'ate nze wendi ate nga nzize ntambula nabo ebbanga